Omwogezi omu yagamba nti osobola okufuulinga abantu ebiseera ebimu naye tosobola kufuulinga abantu bbanga lyonna. You can fool people for some times, but you cannot fool them all the times. Ekigenda maaso mu Kawempe North constituency kiraba n'omwana omutaayonka. Bwe kuba ku bettinga mipiira, aba betting mupiira abagoberera omukutu guno eri aba bettingira ku online, eri aba bettingira wa betting rates ez'akalulu ka Kawempe North constituency kiba kya bulyaza amaanya, kiba kya bulimba nnyo okujjako ng'oli mulimba ng'olina amalala gana gagobya sitaani mu ggulu nga muganda wange ono gaalina wagambidde nti NRM erina ebitundu 45 ku 100. Kati gwe kiwakanirawo? Nze ndi mugumu nnyo. Obeerayo mu kuŋŋaana z'NRM. Atuwadde information n'agamba nti bwe baasooka ne bagiwa Kidandala ne bazuula nga Kidandala atalina masannyalaze. Then ne bagiwa Ssegirinya. Oyasangibwa ng'ayina abaki? Amaanyi yali yagakola dda. Kyekiri kye nkugamba nti we are people power. Anti ka tubali twogera ku nsonga ya omubaka Ssegirinya n'ekibiina. Senga yabaddewo kati nga be bavuganya ne gavumenti we baali badde batya. Ssegirinya kuba yalina amaanyi definitely by the constituency. For your information, toka Ssegirinya yali wamanya okusinga ekibiina. Yes. Kubanga mwakyusa kadi ne mugimudize kiraga nti yalina amaanyi agakola ki? Okay, nkuwadde chance. Kakati nze nsaasira era narokola balina amaanyi okusinga bafuto so. Yabuya nnyo. Omuntu ogamba nti nno Ssegirinya yali wamanya okusinga ekibiina. Kawempe batandise okuva liwinga emyaka gye tumaze nga tetuli mu Kawempe n'ebibatuusibwako n'ebizibu bye basanze ne bakizuula nti waliwo obwetaavu bw'okukwasa ekifo ky'omubaka wa Kawempe North omuntu ali mu buyinza asobola okukola ku nsonga zaabwe. Wabeewo ebikyuka. Era njagala okutegeeza nti akaluka tukanoonyeza nnyumba ku nnyumba bw'oba ogeraageranya n'ofollowinga laalizi engeri ezibadde zitambula n'eddo to ddo osobola okutegeera ekigenda mu maaso mu Kawempe. Ffe ng'abantu tukoze strategies ezimala okuwangula akalulu kano tutuukiridde bekikwatako ab'amadiini, ab'obuwangwa n'ebitundu ebirala ebyenjawulo. Naddala tukutteko nnyo ku bavubuka. Ate njala okutegeeza ssebo nti enteekateeka za gavumenti yaffe eza parish model emyoga n'ebisigadde bikutte ku bavubuka bangi. Ono ye munnebuuka. Just wana ali ku mulimu eri. Buli muntu alina ebyayita. Ali ku kye. Buli muntu alina ebyayita. Nga bw'olaba buli kiseera tubaayo omutego tuteeka n'ejjuma gy'ali. Nabo bagamba wano. Fiki, nze n'abatugoberera. Zinalimu NRM. I'm proud to say it. Naye siyinza kubeera mu sirusiru. Mudongo kundongo waza ebigenda maaso. Yes, ebigenda maaso mu ggwanga. Mukulu kankubu. Leka male statement ya embuzi eyonka ku nti. Eriyo. Fiki. Ndala kugamba abatugoberera. Kanso narukola bamukuba emiggo ku lunaku ya nominatinga. Ne tuvumirira. Ne waayitawo akaseera katono ne babalumba ku kitebe ne twebuuza lwaki babalumbi. Nze nenkakasa nti ekyabalumbisa mukulu kukola parade. Ne tusirika. Ennaku bezeetoolodde tugenze owulira nti narukola ayagala kudduka mu kalulu. Ate alikuduka mwati? Obeera wa? Toli mu nnamawulire. Nida soka okomaawo. Tugenze okukola okuno. Narukola ayagala okudduka mu kalulu. Bagamba nti a fool at 40 is a fool forever. Neta nagiwezaana. Anategannawera. Lawyer wegwe bagambi. Lawyer, personal lawyer. Wegwe bagambi akulembera abajjati. Ate honorable Narukola. Kanso ndi mu kamera. Akulembera abajjati be batugambi. Abakulembera nga NUP benyine be batugambi abakulembera. Abakulembera mu bawozesa. Abakulembera mu baduumira abajjati. Yani lawyer we personal lawyer ye honorable Narukola. Nate no gaba sedo. Olunaku lwenakeere njaba ngambe tunaku lukeere. Egamenti buli agenda ku drive yo leero. Tagenda funa 11. Fika ombulire nchawa nakomawo. Nza kubulira mu bwayisa wano mwenva. Bakunga abaana buli lunaku abasoma mu 10. Ngabagamba tugenda kuwa mutwalo kwemeka kwebiri. Ekyawakana ajembo ayiswalire open zone ziri mwenda. Kulambuza nkambi ku nkambi.
naye abakola sente z'abaana abo mu ntandikwa ennaku ezasooka ebbiri naye nambi ennaku nominatingibwa mu isi yalina eggaali esukka abaana ebibiri ava mu ayise wano ennaku ebbiri ezasooka muganda nga bawakana ajje mbu ayisone open mulamuze nkami ku nkami laga abaana naye yakola sente zaabwe sirika nkubuli ni wabayise wano tobeera jabuuziza wayise wano yakola sente zaabwe bw'ataaziba wennaku olwokubiri enamba ne yeesala era basinga obunesa ze bayibambalanga bazina wezirwa emugero zaabwe baziwanika Enefik Media. Okay, neyanziza achaliko Enefik Media. Nze Shafik Luwanga. Tukyayogera ku nsonga eziri ekawempe. Kitwali tusuubire mabegako ndowooza kati si kyetulaba. Twalowooza nti kugenda kuba kuyisa mukka mu kisero. Naye kyandibanga kikyuseemu. Honorable Juma, njagala ntandike naawe. Akalulu k'akawempe we tunakomerawo olwokutaano olujja kagenda kuba kawedde. Byonna bye tusuubira okulaba mu wiiki eyo abantu baagala babiwuliremu ggwe kati. Obadde mu kalulu okuva ku nomination ng'omu ku baalabwako ng'ajja atizze n'odduka emiseera. Onaye wamulaba? Mbeera naye ono muganda wange mulaba nnyo. Akalulu we katuuse wano we tulabidde ttawa ab'amagye bagamba nti ye yabalumbaganye ne balyoka bamutuusaako ekyo. Wadde waliwo n'abazze ne boogera mu ngeri ndala nti oba ayina we yali nnyo baki naye nga amawulire agasinga ge twafunye nti babadde basajja bajja ati. Ebyo byonna okutuukawo tugenda tuuka mu kalulu nga musigaddewo bameka? Bismillahirrahmanirrahim. Abannakawempe ate naddala abannakawempe North Constituency gyenzaalwa sebo nzaalwa mu Kawempe North Constituency nga nzaalwa mu Kiganda Zone mu luka gwa Kawempe 2 egimu ku miruka egikola Kawempe North Constituency. Oli mulonzi? Ndi mulonzi kikumi ku kinnaakyo. Ekituufu kiri nti omwogezi omu yagamba nti osobola okufuulinga abantu ebiseera ebimu naye tosobola kufuulinga abantu bbanga lyonna. You can fool people for some times but you cannot fool them all the times. Ekigenda maaso mu Kawempe North Constituency kiraba n'omwana omutaayonka. Bwe kuba kubetinga mipiira ababetinga mupiira abagoberera omukutu guno eri ababetingira ku online eri ababetingira wa betting rates ez'akalulu ka Kawempe North Constituency kiba kya bulyaza amaanya kiba kya bulimba nnyo okujjako ng'oli mulimba ng'olina amalala gana agagobya sitaani mu ggulu nga muganda wange ono gaalina wagambidde nti NRM erina ebitundu 45 ku buli 100. Kati gokiwakanirawo? Nze ndi mugumu nnyo. Obeerayo mu nkuŋŋaana z'NRM? Kankubuulire. Tubeera nabo. Muba nabo. Feba people power. Oba okitegeera? Muganda wange ono muwanguzi kya bulyaza amaanya nnyo. Muganda wange Fiiki oli musajja musiraamu n'abali ku mukutu guno abatugoberera Fiki Media eri abasiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu. Ayagala bawa Qur'ani. Yes, omanyi bino ebyafaayo biddingana olwokuba tetubiyigamu. Muganda wange ono muwanguzi we mutunulyanga aseka ekyamazima aseka magye mu lukufu. Talina kyatamanyi kigenda maaso mu Kawempe North Constituency. Mmanyi? Bw'otunula bbanga ly'omubuuza nti mwakomadde okuwangula akalulu mu Kawempe North Constituency emyaka giwera ne gisuka mu 10. Si 10. Wewe MP myaka giri 20. Anti gabe gisuka mu 10 nga tebakwatanga namu. Kati mwewuunya essaawa zino nga population y'abantu abakoye obukulembeze bwa General Museveni nga population ye yongedde okuka mu Kawempe North. Nja kukulaga just mu Kawempe North Constituency nti Kawempe North Constituency eyo tulina bakansala abakika ku division. Oba okitegeera nga NRM mu Kawempe North Constituency teina mbabaka bakika ku kanso abava mu miruka gino gikola Kawempe North Constituency. Leka nkumalireyo. Kawempe North Constituency ine miruka 9. Naye mugimu ku miruka 9 ku babaka bakika ku division ya Kawempe. NRM ina ko babaka bameka. Nkubuza ekibuzo. Kimbuzi. Bali musa. Kampala Central Jima. Njimanyi.
bakansalazi mbadde mmanyi ogenda abasinga kundetera Kawempe North constituency lwaki ngwetera Kampala Central mbadde nsaba program njedize lwaki ngwetera Kampala Central nkuletera ekifaananyi nga kyoli mu konse ndi Kampala Central bakansalazi abasingamu ba NUP nemeya wa NRM so bojja wano nongamba ne bano nti bakansalazi baani ba NUP tekigani mpikuba wa NRM njagala tubeere nga naawe obadde mu Kampala kyovula sagala obeere negane malala gabulya sitaani mu ggulu ate nze ngajja anti kyenjagala okulaga tomanyi byali mu kaluka ka Kampala Central tomanyi byaliwo simanyi kyovula sina malala oli waweeru w'ensonga biki ebyaliwo batugamba nti amaanyi g'obutamanya gasinga amaanyi ga sitaani oba kitegeera ebyali mu Kampala Central ku nyanza ebyamutwako nga yesimbye okuba MP agambye meya n'ebyatuuka ku meya ani Uhuru bakwata mu nva ndago Uhuru yali yesimbye kwa yalina katabu na bana yali waliwo wafu wa NUP I think yali katabu katabu ya 5 yaliko yali Erosi 5 yali ani yali gundi yali ani Semugoma ndo zamdani ni Semugoma yali Semugoma yali ani no maloleta abantu nga 10 kakati njakuddayo lwaki nkuddeyo mu Kawempe North constituency nti muganda wange ono bwakira kumachana agamba nti Nambi alina 85% okuwangula akaluka Kawempe North ng'essaawa zino ratings statistics zitulaga who is rating bana Kawempe and according to you I'm also Munakawempe olonderawa nondera Sekanyonyi nze moderator kansikaze kwa moderator Sekanyonyi mumpereru asa ne lyangoba njagala uzike ne yenyine so kakati mpunzike ensonga eno nga ndi ku muganda wange kiri kyatandise nakyo kyoganti Nambi agenda kwangula 85 nesi yasoso kyogera twali wano naawe ne Kagame n'agamba nti eyali gwe baali batya mu Kawempe ate ye yafa ani Segirinya ekyamwanguza ali NUP Segirinya bakujanga yete yani wangu yali NUP people power ya muganda ngono yetaga information muganda ngono yetaga information Segirinya y'omu ku basajja bimaze na bibbanga ate ne Juma akimanyi nti Segirinya ebyobufuzi bye yabitandikira mu FDC bwoba otunulira eyaleeta zino red ballot ojja kuddayo yes ojja kunonya Munyagwa Mbaraka abajja n'akamuli nibatandika so politics wa Segirinya Muhammad azamuzimba edobozi ly'ekyebando agenza okujja mu nupu yali emunoonya akamasanyalazi si yali aganoonya ku nupu kade basoka nabajwa kidandala information kade basoka nabajwa kidandala oluvanyuma lwa byonna Segirinya ne bakola coordination Segirinya namuwa kadi ne omanyi lwaki yateka wembera yateka wembera ng'abantu bagala Segirinya yes ng'abantu bagala yasanga Segirinya ayina amaanyi ge anti kakati ye people power yes slogan ya people power kyenjagala okutegeeza muganda wange ono tujja kukkiriza nti Segirinya yali akutte tikiti ya NUP netubeere b'amazima Segirinya bye yakola okuva olunaku lwe yalayira mu nnaku 9 ezasooka nekyagulanyi sentamu yasobola bikola mu myaka 2 gyeyamala kitegeeza nti ne bwe yalikomyawo independent abantu baali mutunuddemu nga Segirinya ono aleke kugamba nti byonna tugenda bitunulira kwambolera ate sebo bampadde information leka mmaleyo nanti oli mukufuulinga abantu ate Segirinya webawa kidandala kadi Segirinya omukubateeka wembeera Segirinya omukubateeka wembeera nga kadi agyetaaga nga kadi yiye kuba Segirinya uya people power Segirinya alina amaanyi ga mukulu moderator geyajjawa naye yennyini nnyakiriza ekigambo kyo kitegeeza nti atuwadde information n'agamba nti bwe basooka ne bagiwa kidandala ne bazuula nga kidandala talina masanyalazi then ne bagiwa Segirinya eyasangibwa ng'ayina abaki amaanyi yali yagakola dda kyekiri kyenkugaa nti uya people power anti ka tubali twogera ku nsonga ya omubaka Segirinya n'ekibiina senga yabaddewo kati nga be bavuganya ne gavumenti we baali badde batya Segirinya kuba yalina amaanyi definitely by then constituency for your information tola Segirinya aliwo amaanyi okusinga ekibiina yes
Juma ngena koma kubanga mwakyusa kadi ne mugimugize kiraga nti yalina amaanyi agakola ki Juma okay nkuwadde chance kakati nze nsasira ngira narokola balina amaanyi okusinga bafuto soja buya nnyo omuntu ogamba nti nno kibiina ekyo tekyewuunyisa kubanga enkola ya Nuupu kankuwa ekyokulabirako Liverpool essaawa zino omusambi agitutumudde okugiteeka ku level Muhammad Salah naye toyinza kira ku makyano gaa nti Muhammad Salah amanyi okusinga kiraabu andi asobola ovaamu neegwa nedda yabosa okusigala nga mwiri neyanzegeko ono muwanguzi sebo ndi naawe njagala ompa ebitundu by'oŋŋambye 85 ku buli 10 w'obiraba neyanza mukadde wange abaluliriza abaffe n'abalabi baffe abafiki midiya mwebale kutwekuumirako sebo mukulu moderator njagala okutegeeza nga bwe nkugambye nti ennaku tuli ku butassamukka nga tugezaako okuwenja n'okutuukirira bannakawempe North okutunula mu nsonga za Kawempe muganda wange Juma nga bwagambye tumaze ebbanga ddene nga tetugiina mutuufu naye ate bannakawempe batandise okuva liwinga emyaka gye tumaze nga tetuli mu kawempe n'ebibatuusibwako n'ebizibu bye basanze ne bakizuula nti waliwo obwetaavu bw'okukwasa ekifo ky'omubaka wa Kawempe North omuntu ali mu buyinza asobola okukola ku nsonga zaabwe wabeewo ebikyuka era njagala okutegeeza nti akalu kano tukanoonyeza nnyumba ku nnyumba bw'oba ogeraageranya n'ofolowinga laalizi engeri zibadde zitambula neddo tuddo osobola okutegeera ekigenda mu maaso mu Kawempe ffe ng'abantu tukoze strategies ezimala okuwangula akalulu kano tutuukiridde bekikwatako ab'amadiini ab'obuwangwa n'ebitundu ebirala ebyenjawulo naddala tukutteko nnyo ku bavubuka ate njala okutegeeza sebo nti enteekateeka za gavumenti yaffe eza parish model emyoga n'ebisigadde bikutte ku bavubuka bangi so bonna beetantala okubba tujja kubakwata era bajja kusibwa yes kubanga mu emyaka gino oba mu kiseera kino tuli mugezaawo okulwanyisa obukenuzi n'obubbi obubadde mu bannayuganda abalowooza nti enteekateeka za gavumenti we zijja bo balina kuziza mu nsawo zaabwe na mbuto zaabwe n'olwekyo olw'okuba ntwogedde okutunulwa mu nsonga eziruma abantu bannakawempe abawansi kikumala okumanya nti bwe tutunuulira parish model olwaleero akutte kumpi mu buli muluka abantu abatakka wansi wa 4 kumpi buli muluka abataka wansi wa mmeka kwe tugasse emyoga twazikola mu SACCOs nti gigatta sako erimu abantu 30 endala erimu 3 endala erimu 3 abaliko obulemu abavubuka abakyala n'ebifana bwe bityo so bwe tugezaako okudda mu bantu baffe ne tubagamba nti enteekateeka za gavumenti nga bwe muzirabye era bangi baganyuddwamu n'olwekyo bayina obukakafu nti ddala bwe bawa omubaka ono Nnambi n'ebisigadde bibadde bikyagaanye bigenda kukolebwako sebawe tusinza tulabanga tuyina 85%. Ekitegeeza Nnambi bwajja kwa olobi yasuubiza twabyogera nako ndoza kuita wakati mu wiki yasuubiza okuteekaka ebitaala ku nguudo badde beebuuza omubaka wa Parliament ayina teekaka ebitaala ku nguudo mutuufu olw'ensonga nti omwana omuganza eri kitaawe gwe batume ekibula awaka omwana omuganza eri kitaawe we wabaawo ekibula awaka gwe tukola ki era omuzadde yenna omugezigezi oba abaana abagezigezi mu lujja we mubaamu omwana omugezigezi nze nakula ndi muganzi nnyo wa jjajjange nakula njajjange era jjajja yampanga ate nali musajja mugezigezi bwe yampanga ssente ezigula kabalagala ku ssomero olw'okuba naye nali mugezi nga njagala nnyo ekisinga nga bwe ngula kabalagala wa nusu 10 batuwa bupaani 10 nga ngabira mikwano gyange bafunanga bupaani 10 nga bomba gabira yajja yakampa akakodyo naga bagabiri nembagabira kati bona baga mugende nga mumukola ki mumuweeko nga nze nsigala nfunye kiki n'olwekyo kati Nnambi mukyala muganzi eri president waffe chairman w'ekibiina kyaffe nkakasiza ddala nti bannakawempe banaamuteekamu obwesige ebintu byonna ebikyagaanye ebikwatibwako Kawempe ndooza tituli mu byenguudo ekyamazima tukimanyi naddala Kawempe North ebikwatagana n'enguudo tuli buki kyovula tebalina byakugamba abantu tituli bubi information ku kyenguudo saagala abeeko kyayogera mu Kazangola eri mu Kawempe ki North
oluguudo teruyitamu yedde owakagaali ng'akavuga Kazangola lulaga baluddawa luva waggulu ewa Kate Farao mpaka ku kisaawe ekazo oba luva ku kyuma ky'emmwanyi Kyansamba. abansinga okumanya wa Seha n'Omuzaata batekunnya ne lukkirira ne luyitamu ne lwambuka mpaka ku kisaawe ekazo n'owakagaali tasobola yitawo ng'akavuga kakati nsaba muganda oluguudo olugenda ekiteezi okuva ku Muvule Empereero Mpompogoma za Binnya oluguudo ng'oyambuse ku poliisi ku mukono ogwa kkono nga wakambuka ku poliisi kwennyini nga tonagimalako olulonna Mpompogoma za Binnya bw'omalayo booti waggulu kasozi ku muzirimu kuddyawo Mpompogoma za Binnya bw'omalayo booti wano ng'ogenda otuuka ku muzikiti ewambogo n'okkirira Mpompogoma za Binnya bw'ova ku ezo n'okomawo wano bwayise wennyini ssebo ku Gombolola ku division oluguudo lwa Mukalazi Mpompogoma za Binnya bw'ova ku Edeni ng'oyambuka ku kyaki gye bayita Kanaara Mpompogoma za Binnya tuli mu Kawempe ayogende kuziwedde ayogende kuziwedde otugambye enguudo zikolebwa nze mu Kawempe nzikiriza muganda wange muwe nyinza nomuwe enguudo endala nzikiriza muganda wange naye muwe information nti oluguudo olwogeddwako Kazangola kafubutuka wali ku kyuma kya Nsamba nikambuka nikagwa ku eno kugundi ku kisaawe oluguudo olwo actually ne contractor bamuwadda naye challenge ezibadde mu luguudo olwo era agenda okukola awo gano genkubulege mazima bana abanuku basobola okubuuza chairman waabwe meya waabwe Sserunjoji Owedembe nti oluguudo olwo ekibadde kikyalukeereesezza okukolebwa agenda okukola awo yagenda okukola akaguudo okuva ku Eden okwambuka okugwera ku Lugoba yagenda okukola akaguudo okuva wano ku Chezi ketolobwe kati ku Mukalazi kagwe kujja Kana Road contractor ali atya ali omu challenge webadde nti challenge webadde nti bananyini bifo government yateekawo sisimu kulwokubanga abantu baffe enguudo zino badde besoya gwa Nagamba nga bamala okukola oluguudo oyina akwata entumu y'ebisaanike kutya nga mukaga nagenda nakuba muki mwala now kati government nereeta enteekateeka nti bwe tuba tugenda kukola oluguudo olugenda gasammwe mukkirize muweeyo ebitundu byammwe tuleete enkulaakulana mu kitundu so ekibadde kikyasibya akaguudo ka Kazangola waliwo essomero bw'oyingira bw'oti mu Kazangola n'otuuka mu Junction waliwo essomero eriri awo wabadde ensonga nga omukulu takkiriza kumenya ku kikomera ekyo so naye njala okumutegeeza nti awakolebwa oluguudo lwayogeddeko olukwata okuva Empereerwe okugenda kyemmanyi jjo tractor gye yabadde era enteekateeka zaawo zo zigenda nakutandika okutuuka wiiki ejja wagenda kuba wakolebwa anti Nambi yayingiddewo ate olwo olupakingi emotoka okwambuka kuba wabanga asobodde kungolesa enguudo nnya n'akulaga nti esatu ziri ne batuva wano essaawa zino ajja kukiraba nti tractor ziri bize ziri mugezawo okutereeza oluguudo olwo oludde ekiteezi so kakati njagala kumulaga si kyekyo ate agenda kujjaeyo tagenda kujjaeyo naye ezo ensonga Honorable Nambinga yakatuuka Honorable Nambinga yakavaayo okujja okulaba interest y'okukiikirira bannakawempe North abantu badduka misini ne omugamba maama otuukidde mu kaseera katuufu tuli bubi wano watuli bubi watusuza tukola ki nagezako kukola follow up lwakyo kubanga lwali luteekebwa enguudo ezo zaateekebwa mu budget naye nga wakyaliwo delay kati bana babeerawo bano ekigezo anti bano balina interest z'ebyobufuzi era bwoneesanga ani yali ajemeseza abantu b'e Kazangola yali Sserunjoji bwe mali basasula enkulaakulana bagyeta mu bantu agaba mali bakola ki so nga kiyamba bonna information ku nsonga nyini awo bw'aba agamba nti opposition akulembeza baliwo bayemeseza enkulaakulana mu bitundu ebyo njagala tukkirize ndi mu Kampala Central Mayor aliyo waaki wa NRM Kampala Central nzikirize nti enguudo zonna zonna ezirimu ezitwala abantu ez'amaanyi nkole ati kati owekawempe yaze n'amaanyi endako agambye bano kiteza agamba fa opposition ffe tulemesezza enkulaakulana kiteza tukuba ekikono enkulaakulana Kampala Central aliyo wa NRM
mwana wa munju ezaayo nkole nengude singa ziri ezaayo nkole kiroleka mucha kacha kiroli kati muganda wange kamwanu kuli jamu Kampala wakati Kampala Central yamuza muzenda Australia kanyanu kule Kampala Central nebaza nnyo meya Uhuru kubanga akoze omulimu gwa tendo nebaza meya Lukwago ate Lukwago akola ki Lukwago akyali mu ntalo Lukwago akyali mu ntalo kyova bamuyita tabula jova so tetwagala ku muntu ali akobudde now njagala kwebaza Uhuru nga yomu era nsaba abantu ba Central mungere Uhuru akalulu kubanga etufalaze omutima ogwagala eggwanga lye botunulira engudo za Kampala Central temubulamu buganye kubanga tusobola kukola byonna bwetwogera mu Central obadde bavurugavurugawo ddebanga ki deni niyo olaba nti agezezzaako okulwana okulaba nga waakiri engudo esinga zibaddemu ebinnya bigenze bikola ki bikolebwa nakubabira kasisi nati era kakati kankubulire engudo lede weziri nkole naye zeetaaga maintenance zeetaaga maintenance kakati katwogere ku nkole ozawo ekiraka kyenakusana kivaawo oba saapolo Kampala mu Kampala wakati agala teeka mu luguudo lwagwo ani atalaba flyway eri mu Kampala wakati Kampala Central yerokoze eyajjo gye mwabaddeko Kampala Central yerokoze mbuuzi ani akoze tali mu Kampala Central gavumenti gitwogeramu yerukoze njagala okutegeeza tuleme kugira abantu bano abatugoberera fiiki tuba twogera ku buvunanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti bano bali mu kulimba abantu omubaka wa paalamenti byatavunaanyizibwako constitution chapter 12 ya constitution ya Uganda ekulaga duties and responsibilities of an MP niyo nali mukwebaza Uhuru alese byannambye ne kayempe twakita wadde naye agambe ni Serunjoji ali mukulemesa omukulembeze omulungi alobinga nze ndi mukaluka kayempe north constituency kubanga tukola ki naye omuntu bwokera ku Uganda nambye alese twakita bwe tudda mu kusemateeka wa Uganda atulaga bulungi obuvunanyizibwa bw'omubaka waki aliwo abali Tata kambuuze bw'oba olina omukyala ewaka n'oleka ssente nga zabinyeebwa n'osanga yafumbye enkoko ogiyuwa information ndi musajja muganda omusajja omuganda yenna akyalina amagezi bw'olekanga essente ez'ebinyeebwa n'osanga enkoko bw'oba osobola soko zirinnyemu omukwata amatayo akunnyonnyola gye yagijja ebiki oba tokyali musajja nanti olwo basajja banne olwo bakuyambako mukulu wange obadde ki kamaleyo ne kano ku information omukyala ne bwe yagendanga ewaabwe be baba bamusibirira esseggwanga y'enkoko bamuweerangako mukoddomiwo akakasente esseggwanga agireese evudde waka gye banzaala aleke kafuula kamanyiiro babanga yagenza okugula tugeza amatooke amuguziza amatooke n'abako wamuteka oba wabbuca kuleetera nkoko nedda ssebo olwo tokyali musajja oba omukyala baba obuwangwa muganda nga ayinza okuba mutuufu naye olwaleero mu nkola etunuuliddwa nga ffenna abali wano nze ndi musajja mufumbo kinkakasa nti n'abamu ku basinga wano baki bafumbo enkola ey'amaka mu ntambuza y'amaka wabaawo okukolagana mu kukolagana okwo kyova olaba nti ensangi zino twakkiriza abakyala bagende bakole ki bakole nti abakyala mu kugenda okukola omukyala senga omwana omugulira ebitabo oba okwata school fees n'oziteekayo peni bweggwawo abasajja bameka ggwe njagala kubuuza modoleta bameke ewuwe waka pensi omwana bweggwawo ng'omanya bweweddewo omanyi lwaki ani agiwaayo maama lwaki tomugobanga byatwaha nsobola kiddamu kampumulemu katono nkomewo ne honorable Twaha ku nsonga ye muyenno omwagizi wa Ganaga kanzige Fik Media neyanziga bali ku live Fik Media mwe bali kubeeranga kwemuli ne program yaffe the earthquake obunkenge tubeebaza mwe bali tugoberera mwe bali kutandika kutwagala kuba kati n'abasinga wana amanya mwagayiga olabako biringo gasendo no Juma oyo yali waffe wenaalevu ono ye munnebuuka just wana ali ku mulimu eri buli muntu alina ebyayita ali ku kyeyo buli muntu alina ebyayita nga woolaba buli kiseera tubaayo omutego tuteeka ne Juma gyali nabo bagamba wano Fiki nze n'abatugoberera zinalimu NRM I'm proud to say it naye siyinza kubeera mu sirusiru
mudongo kundongowaza ebigenda maaso yes ebigenda maaso mu ggwanga mukulu kanko leka male statement yange yembuze yonka kunti eriyo fiki ndala kugamba abatugoberera fiki ebigenda maaso mu ggwanga buli muntu abiraba teriyo kuseyosa okufulugunya bannansi okubba eggwanga na buli kimu kyonna kyonna ekigenda maaso mbeera mulyaza amaanya okuyimira n'ekibiina ndi wa national unity platform his excellence Kyagulanyi Ssentamu ye president wange nekyagulanyi tazanga kaadi ya DP akalulu ka Kawempe North kalimu ebyewu twali wano wiiki ewedde wiiki enenyini ndoza lwali lwakusatu programu gye tusembeyo okukola n'oturatingira boolaba abasatu ab'amaanyi n'olaba honorable Nalukoola n'oleeta honorable Farida Nambi mu kyokubiri n'oleeta honorable Sadati Sadati mu kyokusatu naye Sadati ne Luswa Luwemba wagamba tonaakwawulako nanti Luswa Luwemba yali mu kyakuna naye ng'owagira Sadati Sadati kati atuuse mu kisooka ekifo ekisooka ekyo nja kukkiriza nti weekend tukiruubiriro kituukamu kubye mukoze ebikolebwa n'abantu okuyaayaana kuba tulaga gye tukola ki gye tuyita era nga 10 tumalira Kawempe Mbogo ku kisaawe abawagizi baganaga mwenna mu Kibi Sadati Kawempe ewa Mbogo ku kisaawe we tugenda okumaliriza naye akalulu kano kalimu ebyewuunyisa bingi nakugamba nti akalulu katandikira eyali asolobye ku banne yali muganda waffe Council Nalukoola nze nno gwe nali mpagira ku kadi ya NUP kuba ekyamazima ku 10 bonna abaali bajagala ye yali ow'enkizo bannange bano nga bawagira fuuto musooja munnaabwe naye tegwali musango naye era munnange ekyoja mu miro bekyamaze oyitawo no ne bamuwa meya bwa division kakati okusinzira ku mbeera eriwo mu kalulu Council Nalukoola baamukuba emiggo ku lunaku lwe yanominatinga ne tuvumirira naye waayitawo akaseera katono ne babalumba ku kitebe ne twebuuza lwaki babalumbi nze nenkakasa nti ekyabalumbisa mukulu kukola pareedi ne tusirika ennaku bezeetoolodde tugenze owulira nti Nalukoola ayagala kudduka mu kalulu obeera wa toli munnamawulire tugenze okukola okuno bagamba nti a fool at 40 is a fool forever nita najuwezaana anategannawira tuddeyo tugende kakati twagenze owulira agamba Nalukoola ye fool okay twagenze owulira nti honorable Nalukoola yagala kudduka mu kalulu mbu waliwo ebimukolebwako ebitamukkiriza leka kunjija abadde agamba Nalukoola sinzi ayinza n'okuba abadde agamba mukamaawe kakati twagenze owulira nti honorable Nalukoola yagala kudduka mu kalulu kubimukolebwako ate nga tukimanyi bulungi bano ripooti ze babadde batulaga ennaku ezo zonna zonna batugaya abajja ati bakulemberwa afandani ama batulaya akulemberwa afandani omuntu omutuufu owekwebuuza ku bajja ati alina kuba Bobby kakati yasasula babikole kakati eyo vaayo omuntu lawyer we gwe bagambye lawyer personal lawyer we gwe bagambye akulembera abajja ati ate honorable Nalukoola kanso ndi mu kamera akulembera abajja ati be batugambye abakulembera nga NUP benyine be batugambye abakulembera abakulembera mu baduumira abajja ati yani lawyer we personal lawyer ye honorable Nalukoola era ekyandaze nti bino byonna babikola kuddayo ku kiki nakugamba nti bamuporomotinga akalulu kamu n'ebyokunoonya mu bantu ayagala sympathy vote definitely bambi nkugambye akulembera jati gwe batugambye abanupu mwami musirikale mwami mujasi oyo mwami mujasi personal lawyer we ye Council Nalukoola Elias
kyokka ate abamukuba emiggo abaduumira y'oli gwakuweereza nga personal lawyer si lawyer wa bulijjo personal lawyer aduumira abajja ati kazungu ng'okagumiza ye muwolerezaawe kati tubuuza bamala kwekubira busimu oba balina bye batuula ne bakkaanya nti enkya tukubemu tugenda wano ne tulina message yakubagamba tugenda wano tugenda leeta ab'emikono tuleete ab'emakindye tuleete ab'embalala tuleete ab'emitiyana tukubiremu ku nabbosa emiggo ng'esatu naye afunemu ab'emitiyana akima kyekawempe gwe baamukubidde ono omwana ye yali aduumira amagye agaali ku paredi mutumenyere kugulu sigamba nkukutteko ono omwana gwe baamenya musajja wattu y'omu ku baali ku paredi kakati abajja ati kabamumenye okugulu muleke kugamba nti firi tawa bamubalekedde era omukulu n'amutwala n'ekisaawa kakase Uganda n'oli gwe bakolera nti ono okugulu kiteeko mukumenye ono ye mu field avuddemu kubanga ekiri ku kaweefu w'abakulu bano kujja bantu babikaweefu be mutuufu ow'okujjako gavumenti n'abaopozisoni abatuufu buli omwetegefu okukola buli kisoboka okujjako gavumenti baagala bamuse mu kamera bajje nga bamulonda bamugjemu wasigalewo endiga ezikoteka omutwe tubulwe asobola okwogera ku kigambo ng'agenda kiyimirirako nga alumba gavumenti era omulamu omukulu ogukulembeddwa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu si kujjako gavumenti kujja nga balondamu abatuufu abaopozisoni era yensonga lwaki Lubongo yalese kuyitale jeno kenjo ate twogera kuki nkugaye personal lawyer waba akalulu kekawempe tukogererako wonna jeno kuba n'ekibiina abakikulembera eyatwala abantu ekawempe okubajja emitiyana yali Kyagulanyi abantu ekawempe ku kisaawe okubajja emitiyana n'ebitundu ebirala yali Kyagulanyi amuleke ekibiina kya Nupu gwe tokimanyi nti kikulembera bavumi pulezidenti waakyo si oba olina kunoonya kumanya nze nali nkyasoma ku university nina profesa wange yafa eyanjigiriza quotation eyo yanga mutabani wange kusomesezza naye njagala okukwata kino ekintu someone who is a fool at 40 years is a fool forever talitereera at 40 years is a fool forever. Naye ekintu ekyo bwe nkigenderera n'enkifumiitiriza fiiki ekintu ekyo kituufu. Baganda bange banaddala bana ababiri bw'otuna submission ze bakoze tebannaweza myaka 4 bakulaza abayina si gwe oli ku national ID zaabwe kuba bayinza okweka emyaka gyabwe naye kyenjagala national ID tezikweka ogera yutuufu fiiki njagala kufiisa obudde bugenderera tuyina nabbi yatugamba nti waliwo buno bwakiyama obunene n'obuno bwakiyama obutono naye mumu ku buno bwakiyama obutono n'obunene tutudde nabo wano wetutudde tugende maaso nange kamuyamba omukulu ono muwa information njagala kuddamu akagambo kali kagambye nti a fool at 40 is a fool forever era waliwo enjogera egamba nti only a fool can identify a fool. Yeah. That we have identified the fool. Only the fool can identify. Ndoza tudde ku budde bwa. We have identified the fool. Naye okuba nti program ezimbiddwa ku mbeera etambula beetu. Njagala okumutegeeza nti omuntu asobola okuyingira emyaka 4 naye nga yafiira ku myaka 8 egy'obulamu bwe. Nga wano wonna okuva ku 8 9 10 mpaka 4 nga wali assa naye nga yali yafadda. Kakati kyenjagala otegeeza bannayuganda nti tuli mu kaweefube okwagala okubuzaabuza abantu n'okubasiriwaza be beetamya ebyobufuzi n'obukulembeze nga bakozesa ebitongole bya gavumenti bo si kinoomu kubanga leka mmaleyo kano ekitebe kya NUP tuyinayo abajaasi abasukka mu 4 Lubongo ya kapiteeni sekuritale je anu musirika Lubongo yagoyogera kera nina evidence waneraga nti ebe totawana biraga abantu bagendera binoonyereze mpa omukisa mu budde bwange njogere mmalirize tuyina abasukka mu 4 Lubongo ya kapiteeni nanti ye sekuritale jeno omuwanika y'omu ku boogezi ba internal affair kakati nonya wayingirira amajo omwogezi wa mayinja ago obaye tomanyanga katana nti wa mayinja 3 katana obaye tomanyanga Kyagulanyi yennyini akulemberwa ba SFC be bamukuuma
leka mmaleo ne kano mpadde obudde bwange. Omumyuka wa Secretary General yabadde RDC mu Kampala. Nga ffena tukimanyi bulungi nti RDC abeera mbaka wa president. Akuumibwa ekitono nnyo yaba muwadde amagye agali ewala. Military police. Kakati abo be bantu abali mu kulonda aba opposition abaddala. Program the earthquake obongenge Honorable Ramadan. Yes sir. Bwayise ali bulungi tonnaleetayo kanso nalukoola. Bwayise talina tabu era mukama waffe akutte ekisooka ekyokubiri n'ekyokusatu basigadde bave mu kyokuna okudda amabega ate nga bali 10. Bali 10 ye namba emu ye namba 2 ye namba 3 namba 4 namba 5 okudda ku namba 10 bagenda kulwanira ebyo ekyo kyogedde ku mpewo nga ntikakasa mujja kirabako olwokutaano lujja kunatuukira wano nga anse mugifonye era bwayise wano gyagenda okusembera nga 11 olwomulege nafuna nti abamu ku baali abawagizi bakoze 11 baleke gikola olwomulege nafuna nti abamu ku baali abawagizi ba Honorable Magala kasita balangira Honorable Nalukoola amaanyi ge baali bataddemu gakendeeramu naddala ba foot soldiers abasinga obungi era bwe tulaba abamu bapya mu kintu kino abakadde bali bakibuli amaanyi bataddemu batono kati wawulira nga bwogambye wawulirako ngira bwawulira n'ekikyamu otunuya pane esooka wano gy'olina wano abamu ku baali abawagizi be balunkwe baani ab'omuzinzi babiri balina ku pano tebavanga mu kaluka Nalukoola bw'obeera nga ogoberera campaign za Nalukoola ezitambula maaso mu constituency ya Kamempe North team 75% abakulembera egaali y'amagala bali mu kaluka Nalukoola day to day abirimu abatano baddawa kugambye bw'otune 75% abakulemberanga bali mu kaluka Nalukoola day to day abirimu ebitaano ebojja okulaba nga buli naku leero mwali enkyali bize mwali ate nga si musango kubanga bino byakyeyagalire tebiringa bannaffe bali tubunaku lwoze osayininga 5 osayininga 10 osayininga 2 mweni yupi tukola mweyo gwa ggwanga ng'akola kyayagala ku mutima so waliwo bw'ojanga okolerera ssente fix nga programu eno buli ajja wano mwa ssente singa abantu bakulemera n'obungi n'oka programu nga bali kula yini bameka bangi n'olwokuba nti bakola kye baagala ku mutima kigenda ku ggwanga ne Fik Media okutwalize wamu that's why bajja olw'omutima ogwo mu buli mbeera pane ekola ki ebeerawo nesinga yali ya ssente lwozi bammye tojja balaba omugezi ategedde olunaku lwenaakeere njaba oŋŋambe tunaku lukeere egamenti buli agenda ku drive y'olwaleero tagenda funa 11 fiika ombulire enkyawa n'akomawo nza kubuulira mu bwayise wano mwenva bakunga abaana buli lunaku abasoba mu 10 nga bagamba tugenda kuwa omutwalo kwemeka kwebiri ekyawakana ajembo ayiswalire open zoni ziri mwenda kulambuza nkambi ku nkambi naye abakola sente z'abaana abo mu ntandikwa ennaku ezasooka 2 naye nambi ennaku nominatingibwa mu isi yayina eggaali esukka abaana 2 ava mu bwayise wano ennaku 2 ezasooka muganda nga babawakana ajembo ayiswalire open mulambuze nkambi ku nkambi laga abaana naye yakola sente zaabwe sirika nkubuli ni wabayise wano tobeera jabuuziza wayise wano yakola sente zaabwe bw'ataaziba wennaku olwokubiri enamba ne yeesala era basinga obuli esaizi bali bambalanga bazina wezirwa emugero zaabwe baziwanika muganda wange nzikiriza muwe information nti a might party NRM eina ye party yemu ku party wano mu Uganda ezina structures NRM tuina structures twaina emabega wali abantu 3 buli kyalo mu mbeera y'okweyubula n'okwezza obujja ne tugamba no katugende ku level y'abantu ameka 5 buli kyalo omuluka gwa Kawempe gwayogerako ogwa bwayise wano guyina ebyalo 9 when you calculate 50 per village tuina abantu bameka kati njala mugamba nti ebibiri byayogerako bitono mu bunuka tuina ya abantu bimeka binamu information ku nsonga eyo bwe twasomanga wabanga mtu atanga theory
ne practical netodda ku bintu bya Juma si kya Juma ne practical tibabe ebintu bye tutebereza obutebereza assumptions neja kuletedde anti mubuulira kya anti mu structures kyayina nkubuulira kiri ku reality ku ground zoni zagamba muri mwenzanyira bwenti okiriza zoni ziri mwenda kwa mwenva emukuzo gyayogera ku John Zenvamu yekulumba bonna bagamba bali mu structures za NRM esawa zo bakutuusaako bavaamu bali kunchuka bali mu kibiina ki bayinga ebibiina nga NUP bagenda mu DP ne FDC DP yana ekyegwaji manzi njoka ku DP DP ng'ekibiina ya so bava mu NRM ne bagenda mu DP bayinga ebibiina ebyenjawulo nupu twafunako bitwafuna okakasotya obamanyi otya abali mu structures abata of course aba NRM tebabulanga bemulisanga oba nawe oli mu tebabula bemulisanga olw'ensonga buli muli ogwabeerangayo bambalanga emijoozi gyabwe sebo mukulu moderator nakola nzikiriza Uganda ngono kale sawa zino omwo omujoozi ogwambala sasa bakola ki ogwambala wese bawuliriza kanko information NRM ekitubeza nakabonera akabaasi olujji lugule omuntu asobola okuyingira wayakoze eki wayagalidde naye ate era waddembe okuyingira wakoze eki afuluma wayagalidde era waddembe okuyingira wakoze eki wayagalidde kitegeeza nti ffe lunaku olukye waffe waggule twaniriza buli akola ki yes now si kyampako okubeera mu NRM kufiirawo nandi kankubuulire twakava mu activity ya registration eye NRM okitegedde bulungi mu luka gwayogerako gwabwayise wano tewaliiwo kyalo kitaawezezza bantu bina tewaliiwo kyalo kitaawezezza bammemba bina era I can come with register on Friday next week nti tewaliiyo njagala muwa information yakitegeere nti mu miruka ena mu muluka gwabwayise wano ogukola ebyalo omwenda tewaliiwo kyalo kitalinamu bantu batakka wansi wa bina dakiika emu eyo lwaki ensonga eno njimeko nyo nsonga kyenjogerako kirinako facts wabanga balina wiiki ejjaje nabo mugambe nange avuddemu bwabanga ulira agamba nti ekyawo kyayina bawanisa bapya abapya ekuyimeka kiza bagase kubakola ki bina NRM terina kyalo mu byalo omwenda mbwayise wano kyogera ne mu kamera mwerefunya bululu busuka bibiri nane muzeyi wabanye kwa president owabwe tabuweza nko ku kyalo ekimu ebibiri kiri ku record bawanga wakanadi afomba bane copies ajona azazi kulage mu byalo omwenda byayogerako because mbaddemu emyaka isoka 10 meka tewalina bafunya bululu bikomeka bangani bafunye ebina babikola isole wa babikola kulira ko sende za muze mulaga ni mzee twakapapa bwaka nesi ngabuza abantu abo that's why nesawa zino babuza ebyemyoga abafunize emyoga buli muntu abuna ki ni wabo kubanga bali na bisikirizi mizimu bali na mizimu ya report no kubulya mazima no kubulira njagala wonzike eri bali mbaina kibadaka wonzika Ramadan kali ngampunzika nkaluka kampe north kitugendamu tani sengama nti kanje ntu wanga lukola Elias wa manvuli ali mu namba emu namba 2 namba 3 ani nambanya ndoza ayinzo beera nambi okujjaawo naye nga asase nyinyo za sizaamu ani nga sizaamu sene nyingi nga sizaako ako lwaki ngambe bwentyo kyakalukano twakatandika ntwebuuza kalukano ketugenzeemu tulina asanga bangi nnyo nzikiriza mpumulemu erinda abampominga nzijjawo kamalirize nsobole okuyingizaawo Rastaman kale kanzige Anyfic Media. Okay, neyanze Ramadan. Njagala wonzike. Omanyi omuntu okuli yibala. Kufa nkonyogo. Na mayinja. Buli ayita bwati abagala akube jinja wachi ali kayemba ako mbosereriko. Kali sawa zine kiri mu Kamempe North. Tinalukola gwe muti ogujjude yibala ate ebyengedde naye bakubulidde ani kubulira ani kubulira kotwa kyanyonya nsonga information nenda ko uliriza nkunyonyo nkusomese tesawa zino buli enena yali asuya teni pieso obola oboli awo bawo omuntu gube uli anti bayizo musobola
era abangi bayagala nnyo baweruusa wawaani NUP ne bayita mabega bweti gamba twayagalanga nnyo nekyuzinga nalukoola nga best candidate wali wagira magala yali munafu nedda si munafu naye ekibiina ani kugambye wulira nze obwagizi bwange nokulaba okwange kulinako okukoma bakulu mu kibiina seza bansingako kyebalengera daswali basama ekitiibwa balengera n'akakiiko ne bannakawempe bagamba nti bonna balungi naffe bannakawempe north twagala ani alukoola twamuwa era essaawa zino bonna bano dakikemu bonna bano dakikemu bonna bano lwaki boogana lukoola bamusa propaganda naye nafana bwatyo lwansonga bakkiriza nti ekintu kye balowooza nti nno kusamuka mu kisero kibazimbiridde omusajja akalulu akeetisa ebitundu 9 ku buli 10 bonna senga magala ye yajja naye essaawa zino singa afukire NRM ekizibu n'aba FDC n'abasigadde information that's why nti akwalana bwasanga akubanya ne beegatta ne gujja bagira ate muzibe wawerekera kiggala mama nyabo Rastaman naam kala diwa muvuddeko oli wajati bati okyogera bwatyo gabe kala navuddeyo ndiyo kitundu neno ndiyo kitundu kati oli wa watuufu ndi wakati wasinga sente kati wali debo mbyani muwanguzi ate ono mugambe sinze njogera si yajogerera era obedde osirise nga ayogera veere gudu nkwagadde nnyo so nange obudde bwange abunyamba abumpe abukuwadde ne yanza so kati nti nze nnumirirwa nnyo omuntu wa wansi nakikugambako ndi umba mu ghetto nakugamba nazaalibwa ku kyalo Kivulu mu Kawempe awo obajjwe zone shomukwaye wandiiko olina notebook notinga ebintu totabula programu yaffe musajja anti abuzaabuza ebyalo gyenva then njogerera kale ebyange yogera musajja ndi naawe genda maaso so kati wamma kyengezaako okugamba nti nze nazaalibwa mu Kawempe nazaalibwa 1989 gwe wazaalibwa ddi mu Kawempe yogera taata wange baali bamuyita Abudu Meremenya wow gwe oyina ligase kimukawe omumegganyi oyo wekigo smart man gwe oyina kimukawe yogera omaleyo bentodamu kwogera mbudde bwange nga njogera rasta njagala nkuwulira so ne yanza wamma kati kyembadde ngamba lwaki oleeta ensasa game program rasta bana abasajja bano balina strategy mukanti kugamira oli nakyogerako bajja ku podium kivira ddala ku kitebe ne boogera mu budde bwabwe omuntu omulala bw'aba ayogera batakinga si wano wokka naye ne mu radio stations ebizenjawo tubula sinyega ze nezaali badde my point of information imbi nootinga era ntera okwogera ebyange nemanika noli bwe yayogedde ndabye kino so kati bakitegeere batuwe budde bwaffe that respect kati babukuwadde neyanziza so kati nze rigase gye nnina mu Kawempe ne bwayiise mmanyi gye nvudde bwe njogera Kawempe mmanyi omuntu gwe njogerako kati yogera ku Kawempe abantu bano baasooka nenfuna abakaladi mu kusooka neganze nnumirwa abantu ba ground omukulembeze nsooka muwulira era mweno wikisibbi kubandoza twayuwuziganyako eri director yankubiramu eri wiiki ne wiiki eno ng'etandika ne sisobola kutaaninga app nabadde mu Kawempe nga ndi kufuutu bigere nnoonya information yange alwa molege twafunye nti abajjati bafaanana mmwe very good kati kankunyumizeeko nno mwanattu jati kitegeeza joy nelina kirima kibasomesa joy nti anti-terrorism bakwata abasiru abeekoowa mu forces ezenjawulo asobola okugwira n'ebbomu n'emukuba nga takola loosi gwe baga nti kwa parliament avenue waliwo bbomu ye n'aleeta obulamu bwe kati mu ghetto bwe mbanga nze nange nsobola nsobola okwefaananyiriza owa jati tu bwe tunaaba tumaliza programu eno ngenda kuwa information era waliwo abantu benategedde kuliko ne amanya kasukengaleke bali mu nuupu batandise okukuba abantu ebifaananyi by'abaana ab'enjawulo ne gurupu ya Jenskin RDC ali bamutaddeko balina abantu bagenda bakuba mbube bakolagana nesokito wamba abantu nze information njirina oba otegedde soka tuddeyo kalulu nti nze bwe ntumya ajati kalali nanyolo okwanumya muntu w'abansi n'abagambe nawe mwoli muki mu ttiimu ya jati amujati nze siriimu ekyo kibamala okutegeera asobola okukakasa atasobola kigambo kyange siri wa jati so nze ndi Kawempe by birth ndi Nansana by growth kati abajati kalali we banyinnyonnyola program nemba gusira program ngambye esobola okwongera ku muntu Kawempe nentandika okutambula kuba nze nkolera ofiki bwe tunnyuka wano mu mpadde omulimu ntandikirawo
Niwe munayi twakulira ffenna mu Kawempe twakulira ffenna kiri kitya ba coordinator tukoze temusoke mutambule munonyeza akalundi tiimu ono abantu baze munayi nitwandika okukolerawo emirimu mwezi weeks ebbiri zeggambye n'abadde entudde nga tiimu ya ghetto oyinza okuba oli mu Kawempe bagita house of ghetto nga bantuukirira nga banyonyola edde okusinzira ku programu za ghetto tambula bwe tuti yamide yali study bayina program tubadde nga tutambula mu offices ez'enjawulo okwepawalinga abantu b'omu ghetto ne mugamba sigenda soka twala kigambo kyo kuba gwe oli munoonyi wakalunjagala aba abaliraanye candidate yes tudde nandeetera aba coordinator bannambi aba ne tutuula ne tudiscussinga issues ku lw'omuntu w'Ekawempe kubanza ate si gyembeera ne tumalirizanga about idea ye anguze idea yaabwe nenkubira coordinator wa Ajati Kaladi kati gosula Kaladi nkulaba aze nagaye ndi wa mupira ebangula mweno timu nengenda mu Man City nga season yewedde nensambira Man City ekisinga obukulu we need win twagala win definitely inze win yange eri ku muntu wa wansono wa ghetto nga afunye wano kankuwerewo information mbadde nsaba director mbadde nsaba omupereko director soka kwa omusajja yamungambireko programu ya finyamba bambi kati nti inze ndi ku muntu wa wansono gwe njagala ennyo lumirirwa era asobola okuvamu eno tiimu n'enziramu eno nkolera omuntu oyo ewannambi kati kankize ku emirimu gy'omukulembeze okusakira abantu be okiikirira abantu be n'obbabudaabuda goba constitution ekugamba etya ze segirinya eddwaliro lyeyazimba sisuubira nti buvunaanyizibwa bwa MP si bwe kiri naye teryayamba abantu b'Ekawempe nti kye nagamba abanaabana mu ghetto nkibaga nti gwe bw'ofuuka MP oba mmeeya oba kansala oba weeyongeddeko ekitiibwa nga n'emmengo bw'okonkononanga MP w'abantu bakugulira naye akatale k'abantu bange nawudde ettaka ero lirimu emigozi oba mbadde nzenteese ku lw'abantu bange n'abakulembeze b'akatale bano ne tukozesayo wa title of being an MP fa abakulembeze kale otutuuse eri gwe noddayo mu mirimu gyotukolera amateeka naye nga nekino okikoze kyebayita okusakira abantu bo nti oba mu parliament mwotula mulimu ne Nabbanja tugeze prime minister mulimu abagagga beegino abavuka beegundi nno bangaye balinayo ebikonde minister buli jangu obeerewo minister n'abagulira ticket n'abagulira table na supporting talents in ghetto obo tegedde nti oba osakidde ffe abavubuka wabula si byakuyisa mateeka byokka kutuula kuyisa amateeka nga gatandikira mu kwekolera ssente embalirira za ssente batandikira mu kwekolera ku byabwe nti nze nnoonya omukulembeze nga togenda kunjuliza anti nze obukulembeze bwange bukoma wano njagala onyame nti nze ndi muti nina amatabi buli omu waasanga wakola ki wakwata tugende mu maaso tugenda okwogera n'ennambira mbuliddeko nage bino ebya twakitono byayogera ku project ya infrastructure baajogeddeko naye olwa mission ez'enjawulo yagitandika ate akyali sagala mukubira kampeyini baagitandika akyasimbyewo mu kalulu kali kyeyavuganyanga umanempi n'adesigninga project ya infrastructure in Kampala kati yadesigninzeko just demarcation naga tugifulufiiringa Ekawempe nengu ono akyogeddeko lwakuba nti kinagamba omwana omuganzi kwegaffe twakola tugamba omwana omuwulize yakombesa epiti nze nemmanya nti wamma omukulembeze no bw'aba yenina akantu kano kasobola okufuna n'akatusakira ebirala agenda abikole yaman wadde ku buno obudde wagira Farida wowe omutunuulidde abasinga muteeka mu kyakubiri n'abannu ekisooka kokimuwa eze nkimuwa webitundu 5 mu kimu kwa 5 mu bina kwega tajja tuka 50 naye nga wini nkimuwa kwegamba slight vote olw'ensonga akalwa kalaka ali mu wadde Kaladi agenda kazanyira nkwana yayinako ekikye naye the main cause of okufuna obwo obuwanguzi wa Nalukola's influence twakyogerako Nalukola singa sisi gwa wakali ne bakiwa deriyo muntu wa Nuupu nti bagiwadde makala twaliridde ku Sowani abanuupu naye banga mwagiwoomula Nalukola ng'ate Luswa ayina ebibye ebizibu yo oli Magala ayina ebintu bye nti kyayongera okunafuyamu ku pate eya Nuupu eyali badde NRM twetereze guno gwe mukusati nayo nefuna Kaladi naye n'alemeramu naye strategy ezimu ze naso gambye nze weeks zino eziyise mbadde ndi ku ground study nti zingizo noba ayina ebintu byakyusizaamu sole tuseso nti kati nze okusinzira ku nsoma gye nasoma 221 omuyaga gwakendeera okusinzira ku kweno sizoni tuli ku reality nze ubuye tutuka noga naye
kuba kati nze I've been following waliwo abantu amungera bwoki bumuchogeddeko yagegeze kebawadde nalukola kanize sibiri mutabe naye bangamba sinti avudde mwini UP ninga gatagenda londa candidate wa party nakyogerako waninga singa ajati kaladi awangula eba protest vote against NRM party singa any other NUP party member awangula nga si aha eba protest vote against NUP mumba mwabalago olobole bazoleya so kati nze ajati nsobola okukamuwa olwa samusaka mu stances zegambye nti nalukolazi kwega kodi ya nalukolomu wa kadi yayongera okukakanya amanyi etutumuli NUP neva kuchayo kwega neva kumanyi g'abantu kati kyabadde kawempe wakirabye principal ayimiridde wonna byabwe wakisobo nabe yawabe mukono abe ninga tuli mu kikisimo abe wakiso kana kambata walisa ninga bonna bageze n'ebigaali teka ligamba jangu n'abantu mukambe ni babaddeyo mama namboze ninga ine gali ye mukono gye yazze nayo buli ajjajja n'abantu bazze n'abantu basimanyi lwaki sigamba nti katala naye bo abasinga zo wedda banga ne faces zimu kandi ndi winasa so kyotegeeza abantu betwala bakukisa si bonna nti beeka wempe n'abamu sole tuseso nettawa gwe baamya si weeka wempe ndi n'abamu bakubira mu kawempe kituzaayo nti oba oli abasajja abadiployinga si kubatiisatiisa njagala ngambe agambe gwe nti point of information yomuwa obudde naye bwe mba njogera ayo esinyumirwa nze kati nze kyenninga kyendaba nti generale akalulu mu kawempe nsobola okukawa ajati Farida Nambi mukisooka owokubiri nenteekawo Nalukoola okusatu ate nsobola okuzzaawo kaladi ekyewuunyisa nsire kutaliiko kuba n'abasooka obudde bungezeeko Juma nandyagadde okole kugundi ya rasta naye njagala yogera ku kino kyokka kituufu abantu abasinga abantu etundutundu katugabe 30% ate mu kisaawe kyekawempe kutanga abamu badde bava mu bitundu birala buli mubaka yaze n'eggaali sijja kudamu statement gye nasoose naye eri gye nakugambye kati njagala ompe information ekituufu kiri nti bino last bya submeetings embu abantu baze n'abantu baabwe baze n'eggaali zaabwe si kituufu abantu babadde bannakawempe netwalaba nnyo nga mugenda e Masaka information moderator NUP people power nga ye slogan yaffe maanyi g'abantu abantu ababadde kawempe nze omu ku babadde kawempe ngamba mu Kiganda mu kawempe tu oba kitegeera abantu bonna ababadde kawempe abanamboze bazze ne tebazze na magaali bazze ng'abantu tawa we kawempe tawa wa Munnayuganda very good tawa Munnayuganda tawa Munnayuganda era tawa y'omu ku security kuma president okay neyanzege information nziraba okay neyanziza njala kwebaza muganda wange Lasta okusooka olwa submission gyakoze naye ate era njagala okuwa muganda wange ono information nti bwe tubanga tuli ku bakadde baffe bano bakama baffe abatuwuliriza n'abatulaba si kirungi kubeera balimba kyabadde kirabwa n'omuto ku bantu abaleetebwa ekawempe ku kisaawe akuwadde ekyokulabirako eky'omwana gwe bamenye okugulu ngenda kuwa ekyokulabirako eky'omuwala Nabosa ow'Emitiyana nga yatimba n'ebipande wa Emitiyana nawe ekyo kikumala okutegeera abantu ki ababaddewa ekawempe neyanziza ensonga ebanne ngenda gireka mpaye ka information katono kyenjagala kiki ka information katono obudde bungenzeeko okay ka second kampira maga njagala kukyaifanya ku nsonga eyo this is by election kitegeeza kaluka by election kaba kalulu ka bibiina kava muntu omu singa abanga ali wa kibiina kibo bw'ogamba nti Namboze honorable yavudde mukola gya Kampala kitawa si weka wempe ani nimukugamba ti muganda wange ono bwotu bwenze nga mfolowinga obutambi bwa timu ya Nambi alina abantu abenjawulo abavudwa kiso Rosemary Seninde juzi ya mukampenya
mukape mu tetuli kwazi wayo ani kugamba anti bwe yajja eka yajja ne egali kuve kasangati lwaki mwe babagamba nti muzze ne gali ani kugamba kasangati buli kibiina kirina bammemba n'abawagizi baakyo ani wulira confirmation ya kibiina tuli kubabadde mu kisaawe ku 5 ani ye point gyenkuwadde gyenkuwa sinambi ngambye nti buli kibiina kirina abawagizi bammemba ne bwe wali kuba olukuŋŋaana nga FDC ekibuga abawagizi baakyo ne bammemba ono abe mukabe zaganaga wenansana mulimu ettundu eryabaddewo ku kisaawe nga sibaawo enamba ebitundu 9 mu 8 ku 10 abadde Kawempe bannakawempe ebitundu 2 bawagizi ba kibiina abagana lukoola okuva mu AS39 omanyi mu byobufuzi nabagamba wano fabali ku ludo opposition tujjewo akajanja twogerenga amazima oba kiri ku luda wa government oba ku opposition gye tuli tuyina kye tuyita abachina opposition eyitiriza okubeera n'abachina ng'ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu ne NUP tuli kalulu gwatategedde byenkunnyonnyola bali babitegedde bengamba abachina Kyagulanyi bakozesa be yatwala mu Arua baleese Kawempe ku kisaawe be yatwala e Masaka baleese Kawempe ku kisaawe abantu be bamu kyetwogerako abantu be Kawempe be badde Kawempe kisaawe oba guwayodde abantu bonga gwe ngaliyo nogireete Kawempe bw'otambula bwomu nga ntambula ndaga ogenda kwesima oli musajja nga ntambula nanti kinnyonnyole oba ogenda mu campaign otambula bwomu sitambula bwomu kitegeeza otambula n'abantu bo senga ntambula n'abantu bembadde nabo tugeze emukono mulale nembaleeta enansana nembajja enansana nembatwala ewakiso nembajja ewakiso nembatwala e Masaka kitegeeza siina bantu gyendaze naawe otambula n'abantu bo nze nkugambye benti bemba ndi mu nansana ntambula n'abantu bange abampagira mu nansana bw'ogende wakalifaganaga oliwo enansana ngenda nze ng'omukulembeze w'ekibiina mu structure y'ekibiina kuba mba nyina okumanya ebitambula mu kaluukoganaga nganze so siyola abantu bwa mu nansana nembatwala ate gye tulaze okuba campaign mare nkibuze ne honorable muwanguzi tuwunzike program rasta lero yaggalawo Juma kibuzo kyange kikino nkyalo mu dakiika emu eno ewulya ngobye nalabye Nalukoola Luyembaazi ng'agenze ku kitebe kya NRM e Kawempe nayanirizibwa bulungi nnyo n'abonga n'okubonga ne banyumiza naddala n'essanyu n'endiraba buli omu n'agamba ebyobufuzi byandibadde okay office za NRM ziruddawa ye Kawempe 1 Kawempe 2 nze nakirabye jjo bwe nalabye Farida Nambi ng'ayita kuba NUP byabadde bivumo bisobola yisa mukamwa ekibuuzo wabanga owa NRM tasobola kuyingira mu banno naye ng'owa NUP wajja mu NRM bamwaniriza ekiraga ki bwe tulaga ani kati fiiki njagala kulaga kikole mu dakiika emu malirize challenge weesinga okuva nti bw'obeera ku side ya NRM a party in government NRM is a party in government engeri gyeyisaamu yes it is a party in government engeri gyeyisaamu abakulembeze ab'ekibiina abagivuganya n'owulira nti Muhoozi atuyitiza yakubatta CDF w'amagye tinja kutemaho gundi omutwe ndoza wali obirabyeko abambadde simanya military attires bonna bagenda mu makomera ng'ekyamazima kiri nti n'ekyerino kye twambadde sikyamagye kati bw'oleta ekifaananyi ekyo nti bo aba NRM abali mu party in government engeri gye batuyisaamu si ya buvunaanyizibwa bo babaaniriza bwe kubikka nsaamu gwe buli akusekerera nga nawe ganta nsekedde ndi ku kyennalabye ejjo ndi mutu n'ebifaananyi bibiri kati nze njala kulaga nti Paulo Kafe yagamba nkuze mmanyi nti bwe ndikula buli andaga amannyo nziyitira ddala nseko mwana wange zanjawulo abasinga baziyita mabikka nsaamu nze tansekera ndowooza nti akoze eki soka nimwe mulagirawo atakwagala naawe oba omukola ki oba omulaba kati nga mmaliriza ssebo muganda wange ebigambo byange
honorable Nalukolo genda ku office za NUP za NRM yawadageze baku yes. kuyega kakati mu mbeere efaanagana tuli mu politics lwakuba nti baganda baffe bana bali mu buyinza be batwetamiza politics nandi ekibuzo kikino Nambi asobola okujja ku kitebe kya NUP yamanya oba jjajje kuba we yayise mu NUP bamuyisizaamu ebivumo byesobola kuyisa mu kamwa kakati agezeeko ajjeyo alawo oba bana amalizo tebamwaniriza ku kye yalabyeko aso yamanya oba jja nsaba kuwunzika naye yenyini neyanziza sebo neyanzeege okusooka njagala okubaako keŋŋamba muganda wange ono mu Buganda tulina olugero olugamba nti akaliba akendo kalabira ku mukonda nolwekyo ffe nga NRM nayogedde mu submission yange nenkulaga nti ffe baasa akabonero kaffe ka baasa oluggi luki lugule twaniriza omuntu obudde bwonna essaawa yonna nga Nalukola ze wammwe ne muwaniriza Nambi we yayise ku bawagizi ne bamutabukira kiraga ki kirage nti abaana bano mubataddemu obusungu kati banyiivu mu Buganda tulina olugero olugamba waliwo ebintu bibiri byenjawo okusomesa waliwo kye bayita okukula n'okuzibwa mwenaale mututendeke tukuzibwa tetukula bukuzi kitegeeza nti buli muntu yenna azze mu nyumba mu lujja temuli muki temuli kubo ninasebe njinaso nayo wadi tunatuuka tuwensalidde ku muzikiti wabaddewo seeka kiti ayogedde bingi ku gavumenti n'ebiri mu kalulu keekawempe naye n'amaliriza nga agamba nti ekyo kyonna gavumenti NRM kyali mu kufoosinga abaana okukola ekiseera kijja tutuuka bakikole tugambe nti batandise okukikola webanga omubaka ayitawo namugamba yokala yefaanana kino nati ngenda kutegeeza bwe nti honorable Nalukolo yazze ku office nitumwaniriza nitunyumyamu nitumusaba akalulu actually nga naye atwagaliza naye yazze n'abasaba yazze ku office nitumwaniriza nitumusaba akaki akalulu era naye nga akkiriza nti nemutuufu Nambi ate era nga beemanyi n'Enambi byonna bye twanyumizako tebyabadde mu kamera byonna bye twanyumizako tebyabadde mu kamera naye nkugambye wabadde wakafubo nzidde nebye yabaddeawo namanasi omanye obudde bwe yamaze ku office tewabutegedde nkugambye twabaddemu n'okwogera ebweru wa kamera netumukubya tooki mu kaluka nogulaba otya nanga naye nange ndaba Nambi si mubi naye lwakuba nti ngerawo omanyi nayo mwana ffena twebeereramu nitumuga kale yiyiza gy'oyiyiza naffe tuyiye nkola zeno yambulidde ku limu yogera ebigambo nga bisatu mu kalulu keekawempe ekisooka byonna abayuti abawulira kuba twaliko mu podium program enkadde naye kamaanyi abewulira nti mulina amaanyi bagenda bakuba era ebyasooka yagamba wano wetuli tugenda kufa so bagenda bakuba mujja kufa kyekisooka ekigambo ekyokubiri gwawulira tuyagala okugenda omukalulu okulonda genda otiikinga omuntu okukandidate wo security weesonyiwe bano oba bannalukolo oba balimu baleke youth genda mu peaceful election tugende bwona okola violence kyekiri kyensoose nako abasajja abajja kukuba bava mu nsiko balwanyi basooja ebyo tebiriimu kwebuzaabuza kyekyokubi tugende mu peaceful election ekyalibadde ekisembayo loza mwana owokulonda tumutegedde buli omu amanyi owokulonda kankwe bukubi campaign yamani representing Fig Media n'ababadde batugoberera one love and respect and members on panel neyanzege obudde bunkutte muzikirize program ngikomye wano amukama konkomere paka mbere mulungi ate